Zikinasoko kukola mu nsi muno kyali kimu kwe kusonyiwa Butcher be yankwa n'engamba tuli bayimbi awo n'empangula ensi yonna emitima si kati si kyasaawa zino kama wagamba beera awo todda tosobola. Mukama yatutayiza ewaka waffe ku nsozi zaffe n'aleka abantu bagenda nabo ewaabwe, so n'emmotoka eranze bingi nnyo. Gwe mwana wa Katonda ali eyo, emboozi nga zino ziba za bwongo n'ate ku bantu nga nze ndowooza ziba zimpadde engule ey'ensi gyetaliraba. Ebiseera ebisinga tufuna okukakkanyizibwa ku mitima olw'emboozi ze tukola. Ebirooto byaffe biddwamu olw'engendo zaffe okututuusa ku abo be twali twegomba oba be tubadde tuyaayaanira okutuukako. Zikize bbuku kati nze byange byenfuna mbijja walako Edubbi n'angamba n'empulira n'embijja wa Bob Marley n'engenda wa Moses Radio, ebyo byonna bitabo naye ate mubamu nnyimba. So kitegeeza nti wabaawo omubiri ogutaliiwo naye ng'ebiriwo biramu, gwe fuuka omubiri gw'ebyo biramu era bijja kuba bibi. Weewaawo Legendary. Mu music aliwo ensangi zino omuyimbi ki gwosobola okutunulira noga nti neegomba omuyimbi ono, oba luyimba ki lwosobola nti bannange ng'oggyeko zino ezaffe ezamenyaamenya buli kisenge ekyali kisibye music industry, ono omwana wanjawulo? Ogamba mu baana, mu bajenero, mu bayimbi bonna ze omugigi, kuba omugigi it's a generation. Kati eno generation bwe tugamba ewaka always omuntu aba n'emikisa esatu: ewaka w'okulidde, mpozi ne gy'osuubira okugenda oba amatugi gakutwala nga era oli waka. So nze okusookera ddala nigamenze ebitabo byensoma automatically nti eyo sijagamba nti nze ekisooka seegomba, nze game nze kyenneewuunya bwewuunya Mukama owange. Abantu beegomba nnyo mu Katonda naye ate bw'otuuka mu b'Omukama, obukama kitegeeza oli okuze kati nkugamba eyo omuto mpaka omukulu, then omukadde mpaka omuzeeyi, then bodde ng'olaba nti omuntu nti ozili limited mu ssaako y'emboozi. Era omuntu oyinza omuvuma olinga kino tuyina mugamba olinga kino. So eyo abagikozesa bagyegendereze nnyo nti olulimi lwotuuka mu omutanda omutonzi nti eyo onene nnyo, naye nti otuuka nobanga ogikozesa lwansonga nze ndiko RO Rocky, ndiko Rocky kati eba friendly erinze teyinza kunkozesa nsobi mu bubaka bwayo. So nti weegomba muntu akusinga kuyiiya kimu, singa obadde weegomba nga ono naayiiya atya. Okwegomba okwokwagala gwe okuyiga tekulinga kwegomba ate kwakulemesa nakubba. Kale omuntu akwegomba manya aba n'obusobozi ng'ate gwe tolina. Kitegeeza bwakwegomba aba n'obusobozi obukola kyoli gwe n'osigala awo. Naye kati nawe oba weegomba kitegeeza nawe weegomba batakuyamba ate nga bo beegomba ebyo bakola ki ebibayamba. Kitegeeza nti nze sibaddemu kwegomba wabula mbaddemu okwewuunya. Kati okwewuunya kwange ate kunfudde omulungi. Okwewuunya then omulungi nze, so si okwewuunya ate omutonzi. Yes man. So omuyimbi gwe neewuunya wano ku lukalu we tutudde Eshiba Kalungi, nze mwewuunya nga nze Rocky because mbadde ne Eshiba Kalungi mu 2006 nga bayimba kaliyoke waddala nga Shiba Kalungi bwayimba Sebatta nti abaana bakoze nnyo okuteekayo amanya gase ennyimba okulwayo. Bw'ogenda ku Lukijja nti mu makomera gye balina kugamba nze manyi luyimba kye Lukijja nti yimba tosula wano, byonna Mukama abindaze atambuzizza. Mukama wagamba beera awo todda tosobola. So kakati nze olugendo lwenkozesa zo nti nsobola okuba n'eddembe mu kwogera ne wano olwokyogera kino yes nti nkwasaganya kino ono muddamu ono kino ono gudde eddala ono bw'ati
nze kyenasooka okukola mu nsi muno kyali kimu kwe kusonyiwa Butcher bye yankwa ne ngamba tuli bayimbi awo ne mpangula ensi yonna emitima si kati si kya ssaawa zino nti ebyange bingi kati gwe toyinza kulaba kya federation n'ojjukira kya Butcher maani yes man essaawa zino ali ne skin talina musango lwa nsonga kati emisango mingi gikoze eki ejjudde gye giri naye ate yafunyeemu nti ava mu kkomera aba n'omugaso nti nedda omuntu era nze njagala nnyo okwebaza Mpuuga bye nnalabya weva mu makisibiriimu nti oba biki bati kugambye olulimi kuba Aleskini yagambye nti nze munene nabba akasimu yes ebagita admission nti yakkiriza not deny not even accept wakigamba acceptance nti mbanzikiriza naye nga nkyawakana naye nagamba omubbi awogera mu mnanga nti n'Empuuga nawulira mbu yabba 5 bibaddemu so nti ebiseera ebisinga omuntu akozesa bounce back negative to pull attention but still it will never be positive. Mbadde nga kyenegomba Shiba nti balina that quality of admire nti bo beegomba nga abayimbi Shania Twain n'ayambala nga ye kati ekyatunda ffena amasannyalaze kiri ekyo Shakira so music si wa buli omu naye oba oyimbi ekirata abamu ne bakikozesa then esanyuka so nze nsanyukira nnyo omuntu akoze ekirungi wadde kuba abaana bayimbi n'owulira ku King Sanga ayimba ku Sebata yes lwaki tuyimba bafudde nze nabayimbako nengamba mu abayimbezi abagenzi ani aliza yimba nze saa zino bwe nkuyimbya nange ennyuma nsonga nti byennyimba kati obiraba akatiba kati kagazi nnyo Moses agamba otambi lukyusa enzingulula ebitabu tuddemu ebitabu by'okuyimba tubiwulirize music agenda tuddiza ekisa gye tuli kuba ebyokuyimba twabimba nebigwayo tusimbye amatooke buli kimu nze challenge yange egenda erimu nti nze ndi project wano government ezogamba atwagalayo omuntu omulimi era yenze gwakyayimba yimba twagalayo omuyimbi era yenze so nze nsanyuse nnyo nti gwe omutoze kiteza abakulu badde bajja omukulu akima byamakulu naye ate omuntu akima ebyamakulu ebimukuza ne banne oyo kamera eraba bangi legendary kitaffe mu music agenda celebrating emyaka 42 era tugenda okufuna bakataka katalago oba we tugenda okufunamu ka short break tukubewo obulango buno bere special nnyo nti buno obulango tugenda okuba gwe mugaso gw'ekifo kino emmotoka bangi bagiraba ekyukakyuka nze nakola bagiyita bulungi bwansi nti nze sinza kulema funa kintu kyenjagala because sikikyawo nga nze oba sinze mba ngenda kikozesa ekiyamba nze ne gwotamanyi so emmotoka era nze bingi nnyo so kulwo ngenda kuza omwezi 13 kati nowulira buli Fred ng'osussa emyaka egy'okufa you score a load Fred babeera baana babamaama so oyo bamwita dokita ulira dokita ebeera DR load ebeera LRD load so bamwita dokita load Fred Sebata era agenda kubanga akuza emyaka gy'amazi kale bulira mazima nze n'emyaka ngenda kuweza emyaka gyange ndi mwana mu 9 kitegeeza nze just nazaalibwa nga yaka nti nazaalibwa n'ayimba nga wakayita emyaka 6 no 42 6 no 7 kuba gina 42 boyongera ku 7 9 kati oyo omugamba ki awulidde bimeka akoze bimeka naye ali kusanso byebintu by'empandiika tugenda kulaga ebisomwe namba yita mugende kuba nze Frederick kati sazo nange ndi Lord Fred kuba nkubye ekidongo kyange Lord means legend kati bofuna L eyo nogifuna nze ndi ku triple L lovely living legend bogikyuse bya 777 so kati buli mwatambulira mu katibake sobola okuvuga nga nkusuulisa era n'otuuka ne nkusimba n'okola ki so nsaba ngenda kuyimba mu Lubiri bukya nayimbayo ngenda nga mu 2019 era enkuuka
netugwa mu 2 naku 14 naku mpaka leero so mwe namba mbayise mbakunze nasiimiddwa okukwata fulaga 2 nziyingize mu 2 n'abantu bange ab'olusozi ebintu langi etukuumye tulinayo ekifo ku Sun Frontier abaana abeerawo ne tutanya ku puulu then netubeerawo netuwanowo owa bulijjo olusozi then tugenda kuva wano tuyite ku Sun Frontier tugiyise mu Ndeeba kuleerwawo tufulumirira ku nnyanja ya Kabaka tudde ku nkulungo tuyingire ne fulaga ya Uganda n'eya Buganda mu nkuuka. Okukulaba oba yandi yeegombye okuddamu n'akufuna mu bujjuvu oyakakulaba nga yandi yeegombye okuddamu era n'akufuna mu bujjuvu akusange mukuuka. Era kyova olaba empologoma yasiimye obwakabaka manye empologoma n'obwakabaka byawukana so nagambye Katonda oyawula ebintu ebyo nti oyajja kukubira essimu y'ebirowoozo n'omwoyo gambe naye mpuliranga omulwadde gulowooza ani abakubidde essimu yo gamba mpuliranga so ebiseera ebisinga ebirowoozo byaffe tubiwa ekitiibwa nti ebimu tuyitibwa nnyo mu mikolo nga tetumanyi nga tulinda amabaluwa amabaasa so kati nga gusa kubidde essimu naye nakoze ebintu bino nga manyi nti kamera ejja kujja era mbyogereko so ng'ennaku z'omwezi 13 Desemba ono tugende tutandike buto endongo ne Dr. Lord Fred Sebata ku Serena bwe tuva tugendeko abasodo okuyitako ewamooti ejo 25 ukitegedde katuvudde mu 22 webamita 42 ne tugwa mu amooti kati nze ate amooti bwe mulaba nakumpa busika nze buli omu mujjawo kazinda mpato kyasobola kwogera nenga bye bankuzizza so Amalola family tugendeyo nenze obwakabaka bwange n'ofiisi yange gye neetuliramu nga nze omu saagala nnyo nze kitange naliko naye kati aba kitange mu music kati akyali mulamu kuba nange nze friend so nze ekivulu kyengenda okulabikiramu era kyekyobwakabaka kuba bwe bunkuziza n'ebyenkola byonna nti nze nnyimba nnyo Oluganda kitegeeza nsiimibwa nnyo mu ngeri ey'enjawulo okusima ng'okyakula kiyinza kukuweesa ettooka eribwobedde. Legendary Rock Giant nga tumaliriza waliwo abawagizi babali eyo abandiganye nti anze Legendary yandiyimbye ku kapate kange ku show yange Legendary nandimulabyeko Legendary basobola kufuna batya? Kibuuzo kirungi nnyo mayinza nkuddamu ekintu nga tekijja kuwabuzibu kakati wano abantu awali emmotoka eni talina amafuta etakola kitegeeza first of all it's called address nina address ate address eri ku lusozi ate kwempangalidde ebintu by'amasimu ebyo nti abantu babbibula nsonga emu tamanya private calls private numbers and giving nti ffe twasiana mu kintu kimu twali tumanyi ng'obeera ku radio n'olegesa enamba waayo enamba no because oli amanyayo talinaki so nze kitange yaŋŋamba buyise bw'omu enzige yeebika naye nze ate buyise bw'omu bwanfuula omuzira era naŋŋamba nti kasimba njala ng'enswaswa ku lwazi so nze gye emikago gye nnina nti oyinza obutansigulayo ate n'omumenya okugwa bwe mba njagala music wali mu sekita yaffe ya dokita mu Kibaati munda bwe mba njagaddemu waliwo n'abawo music nti olusozi lwatereera luleeta endowooza empya kyova tugiyita PGB mountain lwansonga ffe tuli positive mu bulamu bwaffe tulya kimu wano ndi waya kakomando biki nti twetaddemu wano obumu ate mu budde buno obusembeyo nga tumaliriza omwaka lwansonga tulina n'akasaawe kati nebagiyita omuntu ayagala okujja totulabako nti mukama okola address naye nga terina linnya kati nebagiyita Makindye arena football arena enevaudi ekiro waaka so ebiseera ebisinga tuleme nnyo twala bigambo nga tetukyadde so wanowo atandabye wana wasigadde nja kuba nange nchakalanga gwe weewaawo so bakwanomba kwasiza dokita wano dokita ebikwatagana byonna era nga bwosoose wali so dokita mukulu Kimpi Muhammad nza mbadde ne kuva 2013 batulese kunonze naye ba Megadi bani yali nnyo Megadi nze kati Megadi bwe yagenda nze nange banzala busoga banzala Jinja so nti tokkirizanga okuleka akatebe akakalu
Olaba nti waliwo abadde atuddewo ngane usembeza akatebe so si kutulate mu ntebe yole kati nze ssaawa zino mpulira nga ndi muggumivu nnyo mu mikono gya dokita mu ngatto za Megadi. Gwe mwana wa Katonda ali eyo emboozi nga zino ziba za bwongo n'ate ku bantu nga nze ndowooza ziba zimpadde engule ey'ensi gyetaliraba. Ebiseera ebisinga tufuna okukakkanyizibwa ku mitima olw'emboozi ze tukola. Ebirooto byaffe biddwamu olw'engendo zaffe okututuusa ku abo betwali twegomba oba betubadde tuyaayaanira okutuukako ebbanga lyonna. Awadde ng'ebiseera ebisinga akabi kava mu kulwa nti oyinza okusanga ng'ekyo weegomba bagambanga eggwawo lwa buumi akabi kali mu kulwa kulaba layini musululo osaaga eso. Ebigambo biraba nti omuntu ayinza ogamba oli musiru naye nga alina kyekyakulabula nga yandikuvumya eso mu nsi bona ogamba nti nze tebanvuma ate lwolivuma gwe bajja kukutta busi. So ebiseera ebisinga tubeere ize n'ebigambo nga tebitukutte ku mubiri kyogambe nti ebigambo eby'omwoyo ate bikulumya enjala so nobivaaka nogaka ngende enkole kati abamu bagamba wappi kuba n'ekitabo kino ekigamba nti omwana w'omuntu abeerengawo lwa mmere wabula n'ekigambo ekitukuvu kigambo kya Katonda. Kati ffe tuba tubimanyi oba mugumusa atakimanyi tofa njala. Weewaawo gwe yenna mukwano gwa Ricky Giant ngenda kuteekawo essimu ya dokita wo wansi osobola okukoonako obwetaavu bwaffe wano naawe obumanyi si nze wano wabula ofiisi yaffe twagala amasannyalaze twagala biki ebyaddala ebyo bintu byenjagala omuntu ojja n'olabe n'olusozi lwawe kati bagiyita jafanga yino bagiyita positive ghetto band naye nga tetuyiga mu kigambo ghetto still it's an abbreviation of a word because any 6 letter statement it can turn into a word. Kati kigambo ghetto kitegeeza get high education to teach others universal ghetto get g h high not higher e education t to with the o teddako to teach t e a c h o means others or you. Gwe ali eyo sokita ku namba ya dokita ffe twagala wano towa dokita towanze nemanya olusozi luliko bantu bangi nnyo nawe ovudde ku lusozi so wano ffe tetusaba nze saagala kusa tetuna kye twagala wabula oba bigambe binyiiza bantu bangi betusabidde tumaze obbasabira so emabega waliwo kyaki eyimba buli lwasande era akawungezi baba nti ffe Mukama yatutayiza ewaka waffe ku nsozi zaffe n'aleka abantu bagenda nabo ewaabwe ensigena saba mbusaba kino nze ku federation enswaka ngitereeze media zikubagana ayogedde kyeno nedda nze sina limited ku stage ku kikozi no one owns me ne buli omwanyumirwa kati wenna ngamba buli omwansa sule byanjogerako ate nga babisobota nga tebabirina oba kitegedde so nsigenda kwogeza lulimi luvoola nze ndirapa kyova olaba bwe mbeera mu byange naye nkuwadde obudde ko nze kanzikakka naye nga bwe nnasuza obulungi so nze tebansabira sina kyenjagala teri amanyi naye gwe manya nti bwe ngende wa Rocky akolaki nze nsigala nje nkola biki gwe lwaki tolaba ebyo lwaki tolaba ebinyiriza woze ate n'olaba nze byembeeramu so ebyo okwo kuwuddisa mu kutwala ewammwe okwebuzaabuza kati wenna agamba nti mwenna mumpe ssente ezo zammwe muzirye naye manya amasannyalaze wano nga bwe bikunyumira manya tufutekamu obugumiikiriza nze ku federation ewaka osanga abayimbi bo naye temujjayo kuba its always bagiyita federation balina omulamu ogugamba together for the music together for the wadde bate batuukiriza ekyo naye ate gwe ogendeyo ku lwekyo ndayira ebikolwa bigenda tutuukirizibwa nze federation yenze kimuli kyasinza obutamalaako bantu mirembe so abayogera ku federation namwe mujje naye wova toyombye still nze federation eyo njeyunzeemu si lwakuba mbu ndi muwandiika federation bona oba ogimanyi batata baffe bafudde banoonya federo
kati nze nfenga nonya federation weeri temutugoberera bino byabajenero kati ebyabanene bagende mu banene bino byabajenero omwana ne taata kati lono nanga nkuuka kati bino byaki omwana ne taata owulira ngambye eki omwana ne taata sebo katiriza omwana ne taata mama dda ku bbali gwowo ngambye bino kati bino byabajenero omwana nani mama addewa senga yambale kati kojja alinda ki kojja abalinda ki kati nti olubiru balukutto ani abataze so gwe mulamu oguli ku mmotoka ogenda bibalaga abantu benagambye tebajja mama tojja bino byaba genero si umani genero nedda byaba genero n'okubanga ekifuba kiwera musipi ogusibye beba genero ojja balabako era nze mwenna mbayise okuleka mama tojja ne tulina musenga senga omwana ne taata oda senga yambalira okojja simanyi kyolinda olugendo yogayoga tugende mu lubiri emmengo mu nkuuka empologoma yandibibyamu sikulanko interview empomedde ng'eno guno omwaka Katonda ampadde ekisa era nzaani kulaba tuna n'ensi yange mweraba